بدير نبي محمد صلى الله عليه وسلم تجرن الدين يفينو يوب السلام ngachengira kinene Allah kye yatuwa n'ateeka okubeeramu abo abasiraamu kibeere kya buvunaanyizibwa gye tuli era bubeere bweraliikirivu bwaffe okulaba ng'eddiini eno tetuyita mu ngalo ng'ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu tekituvaako. Akaseera kalibeera bwe kati nga nze oba ggwe nga ku nsi kuno tetukyaliko era nga tolinaawo masigidi yonna woolabibwako nti ozze kusaala. Kozesa omukisa guno Allah gwakyakuwadde osobole okulongoosa emirimu gyewo eginaakutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatugamba nti watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, osibirire entanda esinga obulungi yakutya Allah. Buli omutunuulira omugugu gw'osibye bukya waggulirwawo fayiro okuwandiikibwako ebirungi n'ebibi, oli mu kusiba mugugu. Naye ekibuuzo kiri nti omugugu gwo gulimu ki? Kyekiseera kituuse buli omu asumulula omugugu alabe biki ebirimu osobole okusiba omugugu omunywevu gw'ogenda okwanjula nagwo mu maaso ga Allah nga ddala wali mu nsi muno n'okakasa nti oli muddu we. Ekiseera kino kye tulimu tuli mu myezi egy'emizizo egirimu ebirungi era nga tugenda kuyingira ennaku 10 Allah ze yalayira mu Qur'an ey'ekitiibwa olw'obulungi bwazo. Walfajiri walayalin ashir washafi'i walwatir wallayli idha yasiri. Ennaku ezo za bbeeyi Allah bw'aba zitusanzizzaawo zikoleremu buli kalungi konna okasusse mu bungi bwako, kubanga alfuras chances tezidda buli kiseera. Ekiseera bwe kirituuka nga lina ennaku 10 liyingira nga gwe ensi wagivaako dda. Kati Allah buli wakusanzaawo emikisa egifaanaganako bwe giti sizoni gikolere bumu buli kirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bulungi obw'ennaku zino mu hadisi ya Ibn Abbas yagamba nti ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo mulimu mulungi gusinga kwagalibwa eri Allah nga Allah agwagala nnyo ng'omuntu gwakoledde mu nnaku zino 10. Basahaba ekigambo ekyo baali tebakisiseeko birowoozo era ne babuuza Nabbi. Kibuuzo kye baabuuza Nabbi balinga abaali batubuuliza. Nabbi annyonnyole bulungi. Ne bamugamba nti walal jihad fi sabilillah, ya Rasulallah, kebeere jihad? Oba jihad mulimu gwa kitiibwa gwa bbeeyi, gulimu okuyiwa omusaayi, gulimu okufa, gulimu okuleka obulamu. Naye Nabbi yabaga nti kebeere jihad. Obulungi obw'ennaku zino bulungi bwasukka kebeere jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi, kujjako omuntu nga ye kennyini afulumye n'agenda mu lutabaalo, anoonya shahada, anoonya kuyimirizawo kigambo kya la ilaha illallah, wa maalihi, n'ebyobugagga bye n'agenda nabyo, agenze mu lutalo n'emmaali ye. Wuliriza, walam yarje, n'atadda okulwafiiriddeyo.
zempeera zaali nnene. bw'abanga ffe ab'omulembe guno jihad si kyekiseera kyayo essaawa zino ti abantu basobola okufuluma ne bagenda mu jihad. Allah n'atuwa emirimu emirala gye tusobola okukola. Itiriza nnyo okutendereza Allah. fadhkuru llah fi ayami maalumat, mutenderezenga nnyo Allah mu nnaku zino 10. aya endala fadhkuru llaha fi ayami madudat, mutendereze nnyo Allah mu nnaku ziri ezirimu okwanika ennyama. tendereza nnyo Allah mu nnaku ezo. astaghfirullah 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 allahumma ighfirli allahumma arhamni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ekigambo ekyo kyo kireeta emirundi emeka olunaku. kigambo kya bbeeyi. bannabbi bonna kye baayogera. kati ennaku ezo 10 za bbeeyi zirimu olunaku olw'ekitiibwa, olunaku lwa Arafa. mulimu ibaada ennene ey'okuyiwa omusaayi, kusala dhuhiya. mulimu ibaada ezikolebwamu mpitirivu. bahujjaaji bali Makka, bali mu lusenyu Arafa beegayirira Allah, bonna nga baga nti la ilaha illa Allah. awo teriyo na mushiriku ayogera ku lubaale we, bonna baga nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. ekigambo ekyo kikugasenga ddala okitegeera amakulu agakirimu, nga mbutuufu mu kiwato kyo temuli muyirizi, nga mbutuufu omubiri gwo temuliimu misale gy'osuubira nti giyinza okukuleetera emikisa. baganda bange okuleeta ebigambo ebyo ebyebbeeyi mu nnaku zino ze twolekedde, okuyitiriza okusaddaaka, kusidukako ekiro, okusoma ku Qur'an, okuliisa ku basiibi, okuwanikako emikono eri Allah, kubanga hadhihi al-ayyam ijtamaat fiha ummahatul ibadat, mwakuŋŋaaniramu buli maama wa buli ibaada. ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min 10 dhil hajj. buli kookoleramu akalungi mu nnaku zino kabbeeyi. bannaffe abagenda e Makka ne benyagira empeera ez'okwetolola Kaaba ne bakola ki, ne bakola emikolo, tubeere nga naffe tuli wano e Uganda abataasobodde nga twenyagira empeera, n'olw'ensonga eyo njagadde okutandika n'ebigambo ebyo ne faida eyo esobole okutugasa n'okubajjukiza, kubanga omukkiriza buli kiseera wakujjukiza. bambye ennaku ezo tuziyingiramu, oli n'atamanya na kiki kyateekeddwa kukoleramu, n'agayaala ne bamugamba bugambi nti Idi ya lwa 6 naga etuuse. kubanga bambi abamu tuli bagayaavu, ebitugayaaza nno bitunuulira bye tugenda okuleka. omuntu abeera mu bwa bulooka ne bukya ne buziba nga tategedde nabikwatagana ku busiraamu. omuntu n'abeera ku matafaali ge n'agakuba ne bukya. naye baganda bange buli kiseera tubeere beerinde ku mateeka gani? mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. omusomo gwaffe gwe tuliko gwe tukyatambula nagwo tarbiyatul awlad, eŋŋunjula ey'abaana mu busiraamu, gye tuzze nga tutunuulira. twatunuulira omwana era ne tukakasa nti omwana kiba kirabo Allah kyawa omuntu. si buli yenna nti ali ku nsi, si buli yenna ali mu bufumbo nti alina ezzadde. bangi abakaaba amaziga ne bukya ne buziba. bangi balina ennaku ku mitima nga tebalina zadde, nga n'essuubi ly'okuzaala omwana
lyakutuka. Ekyo kyokka kyolaba mu makaago ng'oyingira mu geeti, ng'oyingira mu kikomera, ng'oyingira mu muzigo gwo nga mulimu abaana abakwaniriza nti dadi, abakuyita taata, nga ne mukyala wa akyasobola okuyita taata Ahmad oba taata Hafsu. Wallahi kyabbeeyi. Mulimu amaka ng'eri essuubi tebalirina. Kabeere mwami, kabeere mukyala. Gwe Allah bw'aba yakuwa ekyo kimanye nti kyengera. Ekyokubiri kyolina okumanya ku zadde nti amaana buvunaanyizibwa obugenda okukubuuzibwako. Addala abazadde b'omulembe guno n'okusingira ddala abasajja abamala gazaala buzaazi ne batafaayo kulabirira. Ogwaffe kuzaala obuvunaanyizibwa ne tubusuula, ogenda kubuuzibwa ku baana bo. Teriiyo muddu yastar'ihi Allahu ra'iyya, Allah gwawa kitereeso, wa huwa ghashun, ekitereeso ekyo n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo. Olunaku lwagenda okufa agenda kubuuzibwa. Kitegeeza abaana buvunaanyizibwa. Tulina obbagunjulira ku musingi omutuufu nga bwe tuzze tulaba era twakoma tunnyonnyola nti mu bimu ebigunjula omwana kwe kumugunjulira ala al akhlaq al hamida, ku mpisa ennungi. Mpisa ennungi zaagalibwa mu baana baffe. Omwana ow'empisa asanyusa abazadde. Omwana ow'empisa omuntu ayanguwa mangu okumwanjula mu banne nti oyo mutabani wange, oyo muwala wange. Kubanga abaana b'ennaku zino betulina abaana ba social media, baana ba internet, baana ba bisiyaga, baana ba bimemeya. Ate afeeyo eri mwana we kumuteekamu discipline, kumuteekamu mpisa nnungi, ogenda kubuuzibwa. Oliba bakkaabira amaziga ng'ekikuliko mu kabuli anti waleka bayaga, waleka miyaayu. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo okuteeka mu baana baffe empisa ennungi, muraatu al akhlaq al hamida. Tufeeyo nnyo ku mpisa ennungi. Abaana bano tubateekamu tutya empisa ennungi? Yurabbihi ala sidiki wal amaana. Abaana bagunjulire ku sidiki, okuba ab'amazima, wal amaana, okubeera abeesigwa. Toyigiriza mwana kulimba. Ffe abaana tubayigiriza obulimba. Omwana ne bamugoba school fees $800, n'omuwa $1,000, n'omuga agenda ku ssomero, ogamba headmistress oba bbaasa nti taata taliiyo, yagenda Jjubba. Ekyo kyokka kyokola kirina athar, kirina influence, kyekiteeka mu mutima gw'omwana. Taata taliiyo, ali mu safaari, naye ng'ali mu safaari ali mu bikunta. Kakati omwana tumugunjula ala sidiki, okubeera ow'amazima. Era abasinga bano ffenna amazima be gabuze, gwe kuba ttooki ku bazadde bo. Kuliko omunaawe gw'okakasa nti muzeeye teyali mwangu. Gwe kuba akatambi otunule ku abo ababiri abakuzaala, waliwo gw'otawa bubonero. Muzeeyi ffe bw'atyo bwe yatukolanga.
nga bwatutuma ku ssomero byatugamba muzeeyi teyali mwangu. balandiroodi abajja okubanja agenda wansi wa kitanda naga omwana mugambe taata yagenda safaari ali Busiya. olwoyigiriza mazima otendeka ogunjula oba weezaalira ekiri kufuukira ekikoligo. abaana tubagunjula ala sidiki wal amaana ate okubeera abeesigwa. akati abaana baffe ab'ennaku zino ndowooza mubalaba abasajja ab'edda bano nga sinagenda na ku mirembe gy'abasahaba bajjajjaffe bwe baabeeranga n'abaana ezzadde olunaku olw'ejjuma nga baliwa ssente owaayo mu muzikiti. si bwe kyali wamwe muli baana bato owaayo muki mu buzikiti. ow'ennaku zino wemuwa ssente akola ki? tebaziwaayo. ayingira mu kibanda n'alaba firimu mu muzikiti n'atakola ki? n'atawaayo. kubanga amaana kati ekyakozesanga abasajja bakulu abo naawe omwana amuteekamu amaana obwesigwa. sente zino zitwalire gundi nga tasobola zikumpanya. mu mpisa zetugunjuliramu abaana asidiku okuba ab'amazima. abazadde mubeere kyakulabirako eri abaana bammwe. ebigambo byemwogera byemubatuma eri abantu, excuse zemukola, ebyo byonna biraga omwana nti ogunjula. anaakola x ekyennyume kyakyo eri bimuddirira birirabika. kale abaana tubagunjula ala sidiki wal amaana wal istiqamatu wal ithar. muzimu empisa ziteekeddwa oteeka mu baana al istiqama. abaana babeere nga bali ku mustawa. omwana wo bw'omulaba bw'ati mwana muwala leka kumugayaalirira nti tannakula. muyigirize okwambala ebiwanvu, muyigirize okwambala engoye empanvu. leka gayaala ti omwana akyali muto. n'omulenzi bw'atyo mugunjulire ku istiqaama. inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu. omwana oyo ajja kunywerera ku ekyo ng'akuze. omulagira okusaala kubanga azze akiraba. naye buli otamugunjulira ku istiqaama, ku butebenkevu, ku kunywerera ku ddiini, ojja kufuna zero. ekirala al ithar. abaana tubayigiriza okwerekereza. ithaaru kitegeeza omuntu okuleka ekintu nga naye akirinamu obwetaavu. wayu'thiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasasa. beerekereza ne bakita newankubadde bakyagala. olwaleero abantu b'ennaku zino ithaaru tebakyagirina. abazadde n'abaana ne batukoppako ekyo. emmere yayidde dda akyazizza abagenyi bw'ayongerako amanda, tayagala kugijjula. abaana ne bagamba maama tetuulye, amwongereko amanda. ayagala bano abagenyi abakyadde bakole ki? bagende. naye basahaba balina ithaaru, okwerekereza. laba nabbi bwe yakyaza omugenyi nga talina n'obugenyi nga tabulina, n'aga nti ani abudaabuda omugenyi. laba basahaba bwe baalulunkanira omugenyi buli omu ng'ayagala amutwale, naye nga n'amutwala talina kyagenda kulya. waliyo mmere y'abaana, n'amutwala naye nga neeka teri mmere. n'agamba omukyala yeebasa abaki? abaana. ne bazikiza ettaala. bano ne balaganga abalya, naye ng'oli yekka yali mu kulya. eyo ithaaru tukyagirina mu maka.
ye ate nebeeramu etya nga mmwe kennyini abasajja mulya ne ku bakyala bammwe emmere banze yingini so mpa oba omukyala n'akulyako emmere abakyala balya ne ku baana baabwe emmere bannaye tubeere ne ithaaru abaana tubayigiriza nga tubagunjula okubateekamu ithaaru okwerekereza tuli fena ekirala musaadatu lmuhtaaj tuyigirize abaana baffe okuyamba abeetaavu bw'oyita ku muntu yenna nga yeetaaga obuyambi mulema otambula n'omwana wo okwata ssente omugende nti twalira muzibe oyo ekyo omwana akula akiraba genda oweeyo ssente zino wali ewa imaamu mukyalo oli omulema mutwalire ebitaano ebyo kyobulaba abasajja abawalabu basaddaaka n'abaana baabwe najja n'omudidi gw'essente mu bbuutu najjayo mutabani we wa myaka 8 n'amugamba kwata ssente ezo ogenda ogabire bali abaddugavu nga ye alina mu mmoroka tavuddemu omwana n'agaba n'amaliriza n'addayo ewa taata we ne basimbula ne bagenda olwo atendeka omwana ono kiki kyaliba kyovulaba era ffe abeekaliza mu nnyimbe n'edduwa eza40 tugamba bwe tukuze tulaba baki bakitaffe so senga omwana aga nti nkuze ndaba taata nga asaddaaka taata yasaddaakanga taata yagabanga kakati baganda bange ekigambo ekyo kikulu abawalabu kwe batendekera abaana baabwe n'abaana ne basikira omulimu ogwo ogw'ebbeeyi ogw'ettendo ogutafunwa naye ffe twasikira ku bakitaffe obukambwe n'obukodo era ge magoba ge tufunye bannaaye tuyigirize abaana baffe kiringa bwojja n'abaana ne basaala otendeka omwana amanyi ogwo muzikiti naye otambula ne kawalako katabaneko kali myaka 10 tekawula masijidi na kanisa wekayita ku muzikiti kyekyo wekayita ku kanisa kyekyo omwana buli w'omutendeka buli w'obaako ky'omuyigiriza ekyo kyalaba okola ekirungi kyekimusigala mu mutima tuli fena musaadatu lmuhtaaj okuyamba abeetaavu ekirala ikiraamu ddaifi abaana baffe tubateekemu empisa ez'okugulumiza abagenyi abaana tubateekemu empisa ewa abagenyi abakyadde awaka ekitiibwa genda obuuze taatawo genda obuuze abagenyi oyo jjajjaawo naye okyala mu maka g'abantu ne wejjusa lwaki ozze abaana bakuyitako buyisi ne bakusikako enkofiira abamu bakkuba n'engolo gwakyadde ne banyumiza ekyafaayo ekya imaamu omu gwe twatambula naye gwe sijja kwogera linnya ne tukyala mu maka g'omusajja naggagga yali atusuubizza okuyambako ku busiraamu n'atuwa obudde bwakumakya saawa 4 ne tugendayo awaka tuyingira mu ddiiro mu kikomera ne batwaniriza tutudde haja akyebase tuli mu ddiiro saawa 5 akyebase kati ekyana nekitandika okujja mu ddiiro wekisikako imaamu enkofiira wekimwekako eno ku bibegabega wekimubakuba engolo mu mutwe la ilaha illallah muhammadu rasulullah imaamu nawulira nga emirembe gimuweddeko kimusikasika kyava kiwujjamu akayo akatonotono saagala onge nti ate yakuba kyaki naye kyava akiwujjamu akayo akatonotono anvaako naawe nekigenda nga kikaaba paka ewa maama waakyo najja mu ddiiro nayaga ani amukubye tomanyi nti otudde mu ntebe ya mwana
La ilaha illallah. Ekyo osize ekimbaana kiso eyo njinyumizza nnyo wano naye temunaba gitegeera. Oba osize ekyo tuyigirize abaana baffe okuwa abagenyi ekiki ekitiibwa. Okyasize abagenyi bali mu ddiiro, abaana bagambe waliyo abagenyi, mugende mubuuze. Naye nabo omukyala bw'avaayo ani akubye omwana? Tomanyi otudde mu ntebe ye. Era imaamu nanga atuve wano nemuga nti atulinde haji twazze kukima buyambi bwa busiraamu tugumiikirize haji nakyebase. Era abagagga batujooga mungu atuwe ku ssente. Bagagga batumanyira basiraamu. Sente no ze tulinda za basiraamu so si zaffe zakulya za buki za busiraamu. Sebo okumaliriza awo azuukuse anaabye yeesibye tawulo bamuteereddeko gundi breakfast alidde okutumiitinga 6 abaatuuseewo ku 4. Waliwo nno tulindisa bwatyo nti 6 nti alina kyatuwadde. Wabula naga ensonga zammwe nzikolako, nja kubalaba ku Idi, nja kukubira essimu. Sheekh essimu yo njirina. Era twamala kusaala zuhuli awo oba okunyumyanyumyamu awo okunyumya nga omanyi omugaga tomupapira munayi kituleese asooka kuwuliriza banaize ku makya neebaka owuliriza byanyumya no sense muyita no sense kuba tutuuza bwotyo tulina wadde 10 at least wali tutumidde ng'okyalimbi ku ntaabyo nti sirinaki bagambe bakole ki bagende njabba kubira nene tuvaawo bukoko twamala kusaala zuhuli netuvaayo nga tukaada tujja twewuunaganya Allah sajja bano kyatukoze olinanga nze sikyadda ngeri gyagambye okukubira nze sikyakola ki sikyadda. Ebyo nno abantu babikola basiraamu bangi mu maka g'abantu bangi. Nze kyova olaba sikyakkiriza kumanyirwa mugagga era nakoma kwoyo. Bw'oba onjagala nsanga ku muzikiti janga waka nkolewo ki. Bw'oba olina kyoleeta kireete ku muzikiti. Era waliwo yali anzanyirako awo seeka kyoyagala kyonna ne bw'onooyagala mmotoka mu bondi nyamba onterereze mukyala wange kasitongatta ne mukyala wange nanga njagala ojja waka ne muga sijja kujja oba oyagala nina woofiisi jangu nsanga wano kwemwemu wendi. Era gwe yali antumye naga nti seeka omusajja alina senemuguba alina abeere nazo kisigenda mu bagagga kummanyira kye nalaba kyammala kali bwe ngenda eyo omukyala nankuba engolo nanga okimye eki nga mpoza ntya nze sisaatuukira mu bagagga anjagala yanoonya wenkola ki. Tulina appointment gyonsange ku muzikiti ndi ku woofiisi era abasinga nze mbalagirira ku ssomero gyonsange ku ssomero kuba toyagadde leka. Ye abantu bagenda ne batumalamu ekitiibwa ku ssente nno mmeka 5,000 olw'okuba gizinze mu kaki mu kabaasa. Bw'oba olina kyoyagala ekkola ekyobusiraamu nsanga wendi kubanga kyokola kigasaani kigasa gwe. Naye ate nze nkunoonye ntuuke ku kikomera bambuuze ebibuuzo abamu balina n'embwa haji embwa nga zinzigira nti linda kobeera awo nga nze ndi awo. Abagagga bamanyi kyobulabe ekimazeemu n'ekitiibwa ky'abamaseeka kubeera wansi w'abaki w'abagagga. Kasita obeera wansi w'abagagga nga bakumaze bw'oba olina kyoyagala okukola kikolere ku busiraamu kireete ku muzikiti nsanga awantu kiikyo kubanga byokola bibyo. Naye abagagga bazibu. Ekindeeseza ekyo kiki? Naddala amaka ag'abagagga omutali ddiini abaana baabwe tebalina kitiibwa kye bawa baki bagenyi babayisaamu amaki amaaso. Oluusi nga n'omukyala alimu mu maka talina mpisa. Saabanyumiza wali ekitemu
omusajja yakyaza banne ku yidi neyebisolo nga gye tugendamu yabaga ffenna tujja kulya wali ne bajja ng'emmere tennajja. Omukyala yakola ki? N'abasazisa ennyaanya abamu n'abassa enku n'abagabira emirimu awo bagana nti engeri gye muzze ng'emmere tennaba kujja gugira osala ennyaanya gugira ogiraba oti ogende muleete wali ebintu abagoba atolooza nti yali abawa kumuyambako. Ekibaleese kiki? Muzze kulya mukukolerere gwe sala ennyaanya ng'era agambako oyingiramu kati omwana waamu asobola okuwa omugenyi ekitiibwa. Kyembagambye tuyigirize abaana baffe ikiraamu daifi, okugulumiza abaki? Abagenyi. Abasajja b'edda baali bamanyi abagenyi. Olwaleero amaka gaffe tegakyamanyi n'abagenyi. Abaana bennyini tebamanyi kubuuza, bazannyira ku bantu abakyadde. Naye nga bw'okyaza omugenyi abeera mu ddiiro ne bamugabula ebintu bye yekka. Naye ab'ennaku zino kizibu. Kyova naye tukitwala nti kikulu tutendeke abaana baffe nga tubateekamu empisa, naddala empisa okugulumiza abaki? Hadisi tugimanyi bulungi ti man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, falyukrim daifahu, agulumize omugenyi oyo amukyalidde newankubadde obadde omumanyi. Kati mulabanga wano emumanyi ekyengera bwe manzize mu makaago sebe mutabani wa Jawusi mba mugenyi yekaga nti oyo seeka waffe mba muki mpa ekitiibwa ky'obuki ky'obugenyi, so siga nti oyo Sidiiki mumanyi andi oyo nze muguze enkoko ogira oyimirira awo. Banyumiriza jjo nabadde ne muzaata banyumiriza omusajja omu yayise banne kweno zino shukuru zino ezakagwa zino ez'okutikkira abaana b'oku Biraali. Omusajja n'ayita banne bagagga n'ababuzaako wabatuuza, n'akwata empombo nga bayimiridde n'abagamba abo bakyali baweera awo, omuntu asigala mugenyi kasita omuyita mu makaago. Oyisa amiira ono Sebirumbi muki mugenyi, lekaga mumuwa oluwombo lwe yeeyiyize watuula. Mugulumize abantu. Oli kasita ajja mu maka ekitiibwa ky'obadde omumanyiramu bw'aba muwalimuwo ate azzeeko ekitiibwa ekyokumeka ekyokubiri, kati ate afuuse muki mugenyi. Muyige okurespektinga abagenyi. Era omukyala bw'oba olaba nga taliimu mpisa mugambe tulina omugenyi, tegeka ebyokulya, aba yakatuuka amugabule, amubuuze, amuwe ekitiibwa ekyobugenyi, so si kuyisa mu bantu maaso. Mujja kugoba abantu otherwise mu maka gammwe musigale n'ebizibu byammwe nga teri akwetantala. Ntegerekisi kale ekigambo ky'okugulumiza abagenyi kikulu, era abaana baffe tukibatendeke. Kyomugenyi bamuyisa bwe bati, bamubuuza. Mugenyi tebamwetalako, omugenyi tebakola ki? Wa gairu dhalika min as-sifati al-hamida al-ma'rufa, n'ebirala bingi ebiyingira mu mpisa ennungi ze tuteekeddwa okutwala ng'ekikulu. Ntegerekisi empisa kiki kikulu, tulina oziyigiriza abaana baffe, ate era tubayigirize okuba abeesigwa, okuba ab'amazima, okuba abantu abagulumiza abaki abagenyi. Ekyo nabbi byonna yabitutendeka n'abituyigiriza. Nabbi Ibrahimu yekka ekyokulabirako kyokka kya Nabbi Ibrahimu akyaziza abagenyi tamanyi na kubamanya. Bwe yamala obbabuuza ne yeesogga emmanju n'asala embuzi nga tamaze na kubabuuza nti mugenda kusula muvaawa, n'ayokya ennyama ku speed n'agireeta. Agenda okulaba nga tebalya so nga bamalayika be bakyadde mu kifaananyi ekyabaki ky'abantu. Naye gwe n'omanya nti gwe nkyazizza watwale musiraamu munnange, seeka munnange, musuubuzi munnange, n'omulekaawo n'omukwasa oluwombo n'omugaa weeyiye oyo kyali, n'oluwombo nga tekuli wadde omuceere. Omuntu avuza amafuta go, oluusi abantu bavuga amafuta okujja ku mikolo gyammwe
n'okujja ewammwe okubabuuzaako ng'ataddemu n'emitwalo 10 nga n'oluwombo lwogenda omuwa lwagumu kiki naye era n'omuyisaamu amaaso. Ekigambo ky'okugulumiza abagenyi mu kitwale nti kikulu. Yurabbihi ala tajannubi al-akhlaqi ar-radi'a, tuyigirize abaana baffe okwewala empisa embi, mithil al-kadhib, tubeewaza okulimba. Toyigiriza mwana kukola ki? Kulimba. Wasabbu, toyigiriza mwana kuvuma. Olwaleero ndowooza mulaba naddala ebiri ku social media, osanga omusajja omukulu afuna akaana oba kaana ke oba kaba kaana ka mulamu we oba ka mukyala we, kuba waaba wuwo kyokola kikyamu, n'akatendeka okuvuma ne kavuma ebigambo nga wakalikodinga. Saagala kumanya Museveni, saagala. Oyagala ani? Njagala Bobi Wine. Kituufu okuba nti amwagala amwagale, naye totendeka mwana bigambo bivuma bantu baki bakulu wadde tokkiriziganya naye, kubanga ekyo ky'omuteekamu enkya kyagenda osasulira. Ebyo by'omutendeka omwana ng'akyali muto n'omutendeka obuvuma omuntu wadde tokkiriziganya naye, niye oli n'aleeta n'essimu n'alikodinga akaana ak'emyaka 5 nga bwe kavuma omuntu omukulu ate n'ateeka ku social media. Eyo ngunjula yawo abasiraamu yali ebaddeko wa mulembe ki? Kujjako guno omukyamu ogw'okulya ebisiyaga. Kati tuweewaza abaana baffe okuvuma. Ddala abazadde bavuma nnyo abasomesa abaana baabwe. Maasita kyoyo kikulu oyo omusomesa yantama kasirusiru akasomesa ako ng'omwana akola ki? Omwana oyo otendeka ki? Tuleme kugunjula baana baffe nga tubateekamu emize egy'okuvuma. Either mu byobufuzi wadde tulina be tutakkirizaganya nabo, totendeka mwana kuvuma. Totendeka mwana kuvuma. Bukyenkya ng'oyo gw'obadde otendeka oyo nga waliwo abamwambalira. Akali n'olw'ensonga eyo tetutendeka baana kuvuma. Abaana tubatendeka mu bintu ebiki? Wal kalimati al-kabiha, ebigambo ebibi tubibeewaze. Owulira omwana avaamu ebigambo ebibi, waliwo abaana ebigambo biboogera abazadde ne bamwenya. Aga omwana wange oyo ajja kuba musajja naye ng'awemudde. Abaana tubeewaze, owulira ng'ayogera ebigambo ebibi ebyesitaza, mulabulirewo, omugunjulirewo awo wennyini. So tolinda yeno olaba omwana ava oba abiyigira wa baana b'ennaku zino, olaba ekigambo kyayogedde kalabika ajja kuba w'amaanyi. Sebo mugunjula mpologoma eyambadde eddiba lyaki lyangu oba lyambuzi. Kale twewaza abaana ebigambo ebibi ebivuma ebivoola. Olaba omwana we avuma abakadde, avuma abalema, abagera bakiyita kukola ki? Abageregeenya, ageregeenya abalema. Oluusi nga ne gwageregeenya omulema neyibawo olw'okuba akwata omuggo n'agira bw'ati, ogenda okulaba akaana kaji olaba jjajja oga omufaananidde ddala. Totendeka baana bintu bibye. Nalinako lumu we nali sabeera Allah tusaasire bane tuleme kutendeka mize mibi. Alinako lumu we nali ne sheekh omu obina ebyajjawo zino enjawukana z'abasiraamu. Baseeko omanyi baalinanga emizembu edda egitendeka abavubuka okuvuma baseeka bannewaabo. Kati seeka ebaayawukananga n'afunayo abavubuka abamukola ki? Abamuvumira oli nga bamuvuma bamukakkanya. Naye sheekh omu aŋŋamba nti nagenda mu ofiisi ne ŋŋamba seeka oyo akola ekikolwa ekyo ekitendeka abaana okuvuma seeka munne, ne mmugaa nti ekyo kyokola
okola ekikolwa ekibi bujja kukyenkya nga abaana abo bennyini bootendeka okuvuma seeka munno be bajja okwevumira. Aye no bo tebakoma ku kuvuma buvumi, bwakeera enkya nga ebintu bikyuse ne bamwekubira bukubizi ate nga bali kwoli. Bubimanyi ebyo ebyobusiraamu, simanyi ate nze mpagira seeka ono tulinga abali mu katemba w'ebyobufuzi, naye ng'oluusi omuze ogwo guva mu baseeka eno bafunayo abantu abo simanyi ababamatira ennyo, era zinsaasira nnyo seeka gwensanga nga alina abamuvaako emabega, alina wagenda okusomesa alina abamuvaako emabega bamukwatira engatto. Guli seeka kikaaki abakwatira engatto? Abasooka abeerula wogenda okuyita? La ilaha illallah. N'asomesa nga olwo abakanga badde emabega. Guli seeka kikaaki gwe? Eyo irimu wagisoma kwani yatuuka ku ddaala eryo? Naye bwakyenkya ku makya nga be yali atendeka abavume seeka banne nga kye bamukoze kyekyo. Kati mulaba empisa z'okugunjula abantu mu bukyamu. Bukyenkya nga kye wagunjula okungula bye watendeka bakola abalala bye bakola ki? Kubanga aljaza min jinsi al-amal. Aljaza empeera min jinsi al-amali eva mulimu ogwo gwokola. Bw'onootendeka abaana b'empisa embi obatendeke bavume, obatendeke bakakkanya abantu babageegeenye, bojja kukyenkya nga gwe gwe bageegeenye ate ng'oli awo oli mulamu. Tuli fenna? Ensonga endala, tarbiyatuhu ala muraati huquuqi al-akhirin. Gunjula abaana bo nga bafaayo ku huquuqi al-akhirin, ku rights z'abalala. Rights z'abalala nga bazitwala nti kikulu, ekyabalala nga bakitwala nti ekyo kyabalala. So si kugunjula mwana nga tamanyi rights z'abalala, kubanga abazadde b'ennaku zino obutafaayo bwasukka. Kiki ekituleetera obugayaavu nnyo eri abaana? Tuli bize, tukola ssente, tuli ku byeyo. Abaana tubalekera bakozi, abaana tubatutte mu bisulo, muzadde n'alagajjala. Baganda bange abazadde, abaana temubalekera mu mikono gy'abalala kuba bagunjulira. Teekayo eriiso ejjogi, oteekeyo amaanyi eri omwana we. Leka kulekera mwana mukozi, leka omulimu gw'oliko kuttira bibala bya mwana. Ne bw'onookuŋŋaanya ssente zenkana ki, naye nga bw'ozikuŋŋaanyira tebali mu mpisa, omala budde. At least va ku kyeyo gy'ogunjula ezzadde. Singa lw'obeera ku kyeyo naye ng'ezzadde lyewaleka muyaayu. Baganda bange ezzadde kikulu. Kale tarbiyatuhu ala huquuqi al-akhirin. Kyobulaba basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, basalafu salihin, hatta al-anbiya, bannabbi bonna baalinanga okulaajanira Allah okubalongooseza ki? Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina Allahumma rzuqni dhurriyatan tayyiba innaka antas sami'ud du'a, innaka antas sami'ul alim. Baganda bange ezzadde tovanga ku musaalo nga tosabidde mwana wo, tojjanga ekyenyi wansi nga tosabidde ezzadde, tovanga mu tahiyatu nga tosabidde ki? Era tovanga ku musaalo wosaalidde nga tosabidde ezzadde lye eri Allah. Kuli kuwaamu, Allah n'akufuulira abaana ne bafuuka abaana ab'emikisa. Omuntu asobola ozaala abaana nga 8 oba 15 nga bonna abeevuma, nga temuli wadde omuntu. Ono anywa enjaga, oli w'amayirungi, oli yasiba ebiraasi, ono atambulira mu bagundi, oli yalokoka, alimu obusiraamu, ye wankofiira mu kinjaji yalimu. Ate olunaku lumu yamugaa nja kukusala,
yakusala sobola ozaala abaana bonna ne bakusala era n'otuuka n'okugamba sirina baana ne baga muzeyi Jamada ng'olina sirina ondabanga ayina naye sirinaamu mwana ononya ne gwolekerayo ebintu byonna akubula kubanga gyonna miyaayu ate omuntu asobola okuzaala omwana omubwati n'afuuka ow'emikisa namuzimbira namutwala emaka namubuda omusajja n'atuuka noga kale senga nazaala abakola ki abangi kati emikisa mugisabire nnyo abaana Katonda nga yakujjidde baraka mu baana oyinza obutaddayo kufuna mirembe ku nsi kuno abaana bayinza okukutta nga okyali mulamu olwo twalinako omusajja yali musajja mukulu myaka giri mu 6 n'egiyiseemu eyava eyo Kakiri alina yiikaze simanyi yagamba ku 3 mu mmeka yayagala atundeko 2 atandika obuki abaana ne bagamba nti koogeza n'otundako wadde 5 ku 5 tujja okukuba era ne bamulabuukirira ne baga ono muzeeyi tajja kuba mwangu ne bamujja awaka eno yonna yajja atambula butambuzi n'adda mu muzigo yalina amaka naye nga abaana bonna beyazaala temuli wadde ategeera asobola omugaa nti muzeeyi kino bonna nga bamwefuulira ku ttaka erirye ne bamugaa koogeza n'otundako tujja kukukuba kati abaana Allah asobola obbakuwa n'otabafunamu ntegerekisa ate n'obeeramyo n'omu nga Allah gwe yakuwa n'afuuka ow'emikisa n'ofuna emirembe mu ye n'oga alhamdulillah nazaala Allah yampa nina omwana wange omu naye ndi mutebenkevu naye mulimu omuntu alina abaana 280 ng'otunuulira alimu obusiraamu kwambala ttaawo lyakutema nnyama nga temuli kubanga abatema ennyama bambi obusiraamu bwa batono batema butemi naye ekyeswala n'obusiraamu obulala si bye baliko kibulaba mbakubirako nnyo ekyokulabirako akati n'olwensonga eyo abaana kikulu temubajjaako ki duwa buli kiseera duwa kiseera tegerekisa abaana kikulu kale n'olwensonga eyo nga mmaliriza darusu yaffe ey'olwaleero mu bimu byeteekeddwa okugunjulirako omwana kama yurabbihi ala silatu rrahmi gunjula abaana bo ala silatu rrahmi obayigiriza okuyunga oluganda obayigiriza otya abaana bo okuyunga oluganda batwale mu baganda bo batwale mu bannyoko baga ono jjajjaawo ono ssengaawo ono taatawo muto oli jjajjaawo obalaga ab'eŋŋanda zaabwe naye tuli ku mulembe ng'omusajja yeemanyidde abaana be ne mukyala we kyobulaba era tugenda okusanga obuzibu bunene nga tuvudde ku nsi kizibu nnyo abagenda okusigalawo mu baana baffe nga muganda wo sooka naye tabamanyi boolina aye nabo tebamumanyi nga taata buli omu ali ku ki buli omu ali ku lulwe ate oyogera oluusi bawulira abaana bo kitaata wammwe oli muganda wange yandoga akati okwogera mu baana bo nti mwannyoko yakuloga abaana oyagala bakole ki n'olwala n'obeera awo ebbanga ddene ku buliri n'obaga abaana bange olumba oluganda lwe lunnuma senga wammwe yandoga maama wammwe ow'egindi baganda bange abo be yazaala be bantuusiza ku kino banjoola ebigere olwo oba olaga abaana bayunga oluganda abaana abo basobola otunula ku baganda bo ng'ofudde ne babamanya nti oyo taata banayo oluganda kikulu abaana baffe tubamanyiza oluganda tubamanyiza okuyunga oluganda akuba oluganda lw'ennaku zino luzibu abantu eddiini yabaggwamu n'empisa otwala omwana ewa taata w'omuto oyo anko
omwana omuwala ate n'avaayo ng'akolojjera bizibu ti yanko yabadde ankwata. Bantu baggwamu eddiini n'empisa. Muntu watuuka okukwata omwana wa muganda we, jjajja n'akwata omuzzukulu we. Bani tuli mu nsi kyeno, tugenda wa? Ekyo kyalabikako ddi? Okojjawo omwana nadda ku mwana wa mwannyina, mwana ga taata eyo siddayo. Era olukiiko lw'ekika ne lutuula mu nkukutu naga nti obutasaasaanya, kwonoona, kusattulula famire, sonyiwa, kyerekereze. Naye ng'abooluganda batwonoonedde nnyo eŋŋanda. Kuba oluganda wootuuka okulogera munno n'okwata emmindi n'okuba ku mabeere ng'ogakubirako mwannyoko, lwaki afunye nnyo n'okuba ku lyeno erya ddyo? Lwaki n'akuba ku lya kkono? Asiraane tatutumuka. Mwannyina, mwana wa mwannyina amuyita ssenga, atambula buli ssabo. Baana ba mwannyina lwaki bagenze mu maaso? Baganda bange, famire efuuse taabu, famire efuuse ekizibu. Omuntu n'alabanga muganda we alina waagenza okuwasa, n'addukayo mu bunambiro n'aga oyo gwe muwa omukyala si muntu, temumuwa, yakafiisa abakyala 7 bonna bafa bulwadde, tasobola kuwangaaza, temumuwa. Wallahi ng'agenze ku buko muganda we ddala. Tuli mu famire kika ki zino ze tulimu? Ate ng'oluganda si ffe twalwesiimira. Ani yasiima n'alonda akalulu nti gwe bakuzaale mu b'enjovu, oba gwe bakuzaale mu b'engabi, oba gwe bakuzaale mu b'endiga? Waliwo akirinako control? Allah yakitusiimira ne batuteeka mu famire mwoli nga mwoteekeddwa okuba, ekitaliiko kuba kalulu na kweyagalira. Neera bavulugu gwe tulimu mu famire. Kati vulugu afaanana bw'atyo ng'ogamba abaana bo nti waliwo akuloga. Abaana basobola okuyunga oluganda n'eri abo abakuloga? Kizibu kalla. Niyo olwaleero ye stage kwe tutuuse, tukaaba abafamire ng'abaana baffe bawulira. N'oyimirira mu kidaala okubaako byoyogera n'ogaa nti muganda wange oyo yambonyezza obulamu andoze, n'okaabanga n'abaana bo balaba kati baagale taata waabwe oyo. N'obikkula omugongo n'ogaa abaana bange omugongo guno mugulaba? Kitammwe oyo yeyankubanga tulwanira kibanja, yankyusa olubiriizi, ng'abaana baagala oyo. Bwe tuba tugunjula abaana, ebizibu ebyaffe ne baganda baffe tubibajjemu. Ebizibu ebyaffe ne baganda baffe tubijje mu baana baffe, tusobole okuba n'abaana abayunga oluki? Oluganda. Zinkakasa nti ffe okusoma kwaffe tusomedde ku baganda baffe kuteekayo maanyi oluvannyuma lwa Allah. Kabaganda bwe bafaayo ne bakuweerera ne bakufaako balabe ng'olina wootuuka, olwaleero ekyani akyakirina mu famire. Okutunuulira muganda we nti asikatidde, n'atunulira omwana wa muganda we nti alina waalemedde, ne bagenda mu maaso. Kiri luddawo olwaleero. Tukubiriza abaana baffe okuyunga oluki? Luganda. Abaana ne bagaa kojja bosa nga tetukyamulaba ti oyo kojja wammwe namuta, takyalina kojja wammwe, be bandoga. Nimulaba olumba olwambonyabonya wano ye yasindika amayembe. Abaana abo bali bakyaddayo kuyita kojja. Ebyo bye biri mu famire yammwe, buli omu addeyo atuule wansi. Naye njagala okubuuza ekibuuzo, gwe atali mulogo wategeera ddi nti bakuloga? Okujjawo naawe obulogo obukusumbwa. Bw'oba toli mulogo otegeera otya nti baganda bwe bakuloga? Nawe era omala genda mu malogo, musawo nagamba nti baganda bwe bakuli kiki? Bakuli bubi. Kuba naawe oli kalogo. Atali mulogo tamanya. Naye olw'okuba nammwe muli balogo era kyenva mugenda mu balogo ne muzuula nti baganda bammwe babakola ki? Kati nga nze ndwala nga neerogoleza mayembe ng'era ndowooza nti muganda wange andoga.
nga nkirowooza nti nsaba Allah akinteere wala nnyo naye mmwe olw'okubeera muli mu malogo mwina n'amayembe abamu mwagajja Tanzania abamu mwagajja Congo abamu mwagajja eno simanyi weeno entuuma gye mutambuliza abafune mubalimisa ekiro ne gabafuukira etaabu wakati buli lwolwala olowooza sirina ebyo birowoozo mu baganda bange mu famire yange tiwali yandi oba ondogandogera eyo bibyo gwolimanya naye nze ndi ku buki ku busiraamu naye abantu baamala okulogaŋŋana buli omu n'asuubira nti muganda wa mukola ki gwe atagenda ku basawo otegeera dde nti bakuloga nanange yanjoola ebigere era naye wali ogenze muyoola ne bagamba nti yakuyoola yakusooka gwe noyagala omuyoola omutwe naye ankomaawo olwaleero abaana baffe ebizibu byaffe ebya famire tubibakole ki tubibajjemu owulamirusa birumbi abaana bo balage nti Kivumbi taata wammwe obalage nti ono Muhammadi muto wange kitammwe olwojja kuba olina bingi byokoze eki byotaasizza era abaana bajja kulaba baga oyo taata kubanga naawe obadde omulaga abaana bo nti oyani taata wammwe naye gwowooza muganda wo olumba olwo olumbe simanyi lwalifa naye oli ku muganda wo oli ku mwannyoko oli ku ssengaawo neewuunya nsaba Allah era tutaase omuntu atuula atya mu famire ne batuuza omwana wa mwannyina nga batunka ne ssengaawe nga batunka ne ssengaawe nga batunka kijja kitya mu magezi okutuuza nti oli ne ssengaawo mutunka wandoga ssengaawo n'akaba amaziga n'agga ekyo mwana wa mwannyina zo okusonyiwa jakumala kungulira boodi njezi olumu olutwale olubikke ku malaalo ga mwannyinaze yafa talina kyankozeeko laba shiriki ali mu bantu abo ne batuuka ne ku ddaala eryo ebyo ebiri mu famire buli omu atereeze sisuubira nti wano waliyo famire okusiirikirirwa kwammwe omwo buli omu akuba katambi simanyi nti waliyo omuntu alina famire omutali vulugu gwenjogeddeko osanga omu nga yali ebbali naye byetuwulira byebisinga obuki bulungi saba Allah abitutaase abituwonye bane tukyagenda mu maaso n'omusomo ogw'abazadde njagala kumaliriza ngambakubiriza nti twongere kujjumbira okuzimba masijidi yaffe eno masijidi jami ya Kyengera tugenda kuyiwa biidhinillah oluvannyuma lw'okusaala esswala eya Eid twagala tubeeko kye tukola ate ekyenjawulo saba buli alina kyalina abalina seminti muleete ab'emitayimbwa mugireete alina omutwalo aguteekeko alina 5 alina 10 leero weetuli enkya tetuliiwo saba twongere okuyamba n'okuzimba masjidi jamia ate nga tuzimbirako n'essomero ly'obuki ly'obusiraamu fe aba bakubiriza lwe nze siina mwana wange asomera wano oyinza n'okulowooza nti oba nninawo omwana siinaawo mwana asomerawo sirina era sisuubira kumuleetawo kuba wemuleetawo era bajja gamba nti baana baani ana baseeka bajjudde wano so nga oluusi olinawo ogwo sente zibuze abasome abazadde tebayise abaana abaseeka bonna bali abaana abaseeka bonna bali wano ntwala zomanyi saagala nnyo bintu bantu muoli mwandabira nti kyabwereere olaba wali ku Madiina ndi muntu waawo nnyo 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 ow'okumwanjo era omwana wange wasomera naye tasomera bwereere era sigendangako mu ofiisi nti munyambeko muweerayo saagala mwana wange nakumanyira nti ebintu bya buki kubanga essomero werigwera abaana b'abaseeka be bali muno owange muweerayo 10 kyange kyenfunye n'empaayo kakati ekyo nze sikikola akayisa obulaba wadusobola ate kuleetawo wange kubolya jaga abaana baseeka bali awo hayina mwe njabaga tuwe bane tuzimbe masjidi tuzimbe essomero abaana baabwe basomera nze sinaamu na mwana kati nange owange taliimu
tuzimba ky'abaana babuki abusiraamu basobole okusoma Qur'ani bagikole ki bakitegeere tulifuna empeera mu maaso gani maaso ga Allah kigambo kyange ekisemberayo ddala musapootinge ku baganda baffe bana abafuna Yezira Media programu zizaabwe ezitwala ddaawo eno mu maaso mu busiraamu ne baganda baffe bano abatahira musapootinge eddaawa eno olwaleero kati ddaawa yakyuka ddaawa kati ya mitimbagano okuyimirizaawo emitimbagano egyo kusapootinga nimwe temukwatibwa mu nsonyi abasajja abo ne beetikka ensawo ezo gwe basobola ogikutikka n'otambula nayo ng'ojja kufuna ki era osooka kubuuza nfuniramuwa era omusajja ne yeetikka ensawo mulimu kamera ezitowa balina n'ogimubbako n'agubaaguba tasula wano ne batambula ne batutuusaako irimu eno ate era ogenda okulaba lwe batakutte nga abantu bakussa amasimu omusomo nga tetwagulabye olaba olabira bwereere olaba ki support teekako ebikutuusaako service tuba kubanga ndowooza nga twalinga balokole ndowooza singa abasiraamu tebakyajja na muddalasi omulokole osobola okuyingira mu kyakye nga towaayo anyala obbateegera naaga nti mutwalo ate tewabampa binusu ate abantu ne bawaayo ku bifu bye batagenda kufunamu naye wallahi byaffe biri kiriri ani aga nti okumala okusaala waayo bw'otawaayo todda naye omulokola goba mu kyakiye nga towaddeyo ffe tuli basiraamu bye tukola empeera tugisuubira wani wa Allah saba Allah atusiime ffenna atuwa obuwanguzi bw'edduniya eno ne akhira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.